allow me to invite this brother of mine. We started this comedy thing all together with Omara and Alex Mohanji, and he's going very, very strong. Put your hands together for the CEO, one of the directors of Comedy Files, the guy whose English knows no boundary, doesn't give a damn. The only Muganda who has swag, he calls it swag. Put your hands together for Ssebakigye. The guy who studied English, yes, tandika music wa Luzungu, Aziza Zion, oxygen, you are my oxygen, abawala ne mugwira, oh my God, Aziz, namutandika bisalako Aziz. Temusaza kumanya wowe. Actually, oluvanyuma lwa releasing enyimba z'oluzungu, every artist is releasing a song mu luzungu. Ne David Lutalo yavudde ya releases oluzungu. Mwalabye oluyimba lwe I love you. Mwalulabyeko I love you, I love you. Actually ebigambo ebyo ebisinga okubeera I love you, I love you. David Lutalo yo, I love you, I love you. It is the chorus, it is the verse, it is the conclusion, it is the outro. I love you, I love you. DJ Shiru. Narumala. Everyone is going into English. Bebe cool. I love you every day. Actually, I love you is the word to use in a song. Nene Bobi Wine yafulumiza oluzungu yagambe temujja mukanga. Yalese paradiso. Kigambo kya luzungu naye tetukitegeera. Yagambe kiri mu dictionary ezo. Aje yo oluzungu lutabuse. Those days, myaka gyaffe Jeddah. Actually, I'm a birth or a born? A boy, what? A born. Like nga bakuzaala baba bakira batya. I'm a born. Nze ndi wa myaka gya, I was born in 1986. Mbugu Amin. Who tells you it was Amin's regime? Sikunyiza. You know, but during our time, our time, waliwo nyimba zetu amayiminganga abana ne bamayiminga. Actually, if you didn't mime in our schools, gwe nga tobeera gayi ngabana baagala abana bamayiminga. The problem was I come from Kachiri, that is in Wakso district, so I went to schools which are Kachiri like Nadangira, Kachiri Preparatory, Kachiri Anglican. Now, when we come to school, mwabagamu abana babagaga, okimanya abana bawulidde ku bintu, abana bambala bwe bati. Fe waffe muzeeyo mwambalira bwoti nodda waka soka kubuza. Bampitanga Emma waka. Emma, okuze kati obukulu bwo buzeeyo. No, naye abana bajjanga ku stage natandika omayiminga ennyimba mujjukira Neri Dairema. No. Muzijukira ennyimba ezo, mujjukira Maria Carey, Celine Dion, Brad Pitt, ennyimba abayimbi abakabi. Tembajjukira Sean Paul, kati ng'omwana dda walina amayiminga oluyimba lwa Sean Paul, Cisco. Waliwo oluyimba bali bayita song. One of the titles mwe muzijjukira, omwana nalumayiminga nagaba make it clap. Ssebakigye nga ndi wali oweka kiri ngamba what? If I step on that stage, how do I make it clap? Lumu bampaamu nange mayiminge nenzija. Bazadde baffe batukotogeramu katono because the main songs at my father's house were Basudde. Basi dunia ekigambo kya Luswahili amakulu gazo esuli. That was Radio Uganda. Netepo era gulaze zimbwa tabakafero, it was Basudde. Livingstone Kasezi. Nyenze baba munanga otulabyeko nnyo. Muzeyi waffe okujja channel mu radio gyali atadde mu Radio Uganda ogise mu channel endala lwali Lutalo Mboko. Abuuzanya yagijjeeyo kati lumu I went to my friends nenfuna tape. Byali biseera bya tape era ng'ogiramu n'otekamu olugalo okugiza emabega n'ogi. So nfuna tape. Bangambye omuyimbi Kabuye Ssembogga byayimba byebyo byakabi, nfuna tape ya Kabuye Ssembogga from the neighborhood. Njiroolinga. Njiteeka mu
mukaseti ya muzeeyi agisangamu twagyerabiramu n'agisangamu n'apuleyinga amanyi baasi duniya yagenda ozanya eddoboozi eryavamu bya luyimba Kabuye Ssemboga ebisaanyi bimbunyeebunye Ssebakigye jangu ani yataddemu n'ebisaanyi mu rediyo wansi ebisaanyi mu byagazajo ate muzeeyi wange yali akuba oluyiye yankubako oluyinga ndi mukulaba abantu simanyi emisota abafuusa emisota bwogutuulako tegukuluma bweguyita mu kigero ogufulumiza mu kamwa bakayi bakoze akakukuulu awo bagize ndi mukulaba misota ngamba wow omusota nga gwakabi this is gisnake what is that nawulira kyankuba luliwa ttaka nembulakinga awutu ekituufu kya sajjukira tayimu wa misota gye yagenderako wabula ssaawa eyo nga 6 ez'ekiro ngenda okuwulira amaloboozi nekiddamu okudda mu basajja b'omu street njokyongera amaloboozi gayitingana oba agamba maama simanyi naye yali ayogera njokikuba kiwanda amanyi olimu kulimu olwo nzuukuka ndowooza ndi muggulu ngamba muggulu eno sitaani gwe bawandula amanyo ndiki ngenda okuzibulanga muzeeyi antunuulidde ambuuza musota wakulabye kati gugenda kuyamba kyogenda kulya my muzeeyi was a bitter obuzibu actually kati twatukanga ku ssomero nga the only songs we know to mime are those ebisaanyi bimbunyeebunye walumbezayo akikola bwatyo nekabasajja lumu nyimba nze nasembayo ku stage in our school abaana bamaze okuba Michael Jackson bamaze okukola Sean Paul bamaze okuba Shaggy nzina ku stage eggwala eribeera ebusega ngenda otunula mu audience nga temuli mwana n'omu we suffered. Ladies and gentlemen, I'm not here for a long time, but allow me, if you are in the audience and you are up there, my mom and my dad are in the house tonight. I don't know where my mom is. I'm requesting you to stand, and my dad, where you are. Abantu abali ku VIP at least babalabeko. Mulaba bankubira ebisaanyi. Mama ne tata mbasaba mimi. Abo, those are my parents. Those are my friends. Thank you for supporting Comedy Fuzz. We are here to stay. We love you so much. Continue loving us. May God bless you.